Robert Kyagulanyi Ssentamu omu district ya Kariro hamwe na Ruka omu kyange kya Busoga hu yasiiba yabashendekerezibwa abanyakibiina kya NUP abarimu Nubian Lee, Francis Zake, Lewis David Rubongoya, omugambirizi w'ekigombe Joel Ssenyonyi hamwe n'abandi. Ogunagira nkubara amutora nahabwa president na jagarura hamakorero gaza pamba agabire garyo mu kyange cye kya Busoga. Nebagambe kuraleze twabaddeko ti mu Uganda batubako trillioni 10 buli mwaka. Ezo trillioni 10 bwe tuba tulekeddawo okubba sente z'omusolo, bwe tuba tulekeddawo corruption, ezo sente zisobola okukola enguudo z'omu Uganda zonna mu myaka 3 tugenda kikola nga government ya NUP. Kyagulanyi yagambira abateezi b'akaruru kwayetebekanise kurungi kwija kukora hanshonga z'abashomesa n'okutunguura omutindo gw'ebyobwegyese okurwanisa emishoro mingi erikuteganisa entunguuka y'ihanga hamwe n'ebindi. Abaana bamwe bana abatasoma tekigenda kuddamu kubeerawo mbu abaana bamaze wiiki 3 nga tebasoma, abasomesa bagenda kusasulwa, abaana bagenda kusomera bwereere, ate nga tekigenda kukoma ku bino bya kusomera bwereere. Under these circumstances tebigenda kubeera ng'ebya gavumenti eno, abaana bajja kugenda kusomero nga basoma ate nga bafuna n'ekyokulya. Ogu yayanjura n'abeebembezi b'ekigombe kya NUP abiine card abarije kukwatira ekigombe ebendera aha ntebe zitari zimwe na zimwe. Tetuli wano kunyumirwa bassebo ne bannyabo, tuli wano kubanga tulina mission ya kukyusa nsi yaffe. Lwaki twagala okukyusa ensi yaffe? Laba emyaka gye mulimu, abasinga wano muli bato. Neka mbabuulire abakulu wano balina emyaka 5 n'okugenda waggulu bamanyi Uganda bwe yali efaanana mu regime ziri endala. People power! Our power! Sibawulira people power! Our power! Abakyala kunga! Abantu b'e Busoga mbaagala nnyo. Okumanya mbaagala nnyo nkoledde mu kitundu kino emyaka egiwera 7. Ng'ekinkozesa emirimu mu Busoga muno kwe kubanga munnuma nnyo. Abaana bammwe ab'obuwala bannuma. Kubanga sola twehaire tutambula paka era tukwatambula naye era Katonda tuyambe leero tuyiguse ekintu kino. Kyagulanyi nyenkyakare naija kubaryo mu district ya Namutumba hamwe na Bugweri ndi Edwin Ram ahabwa TV West agacenchwire.